أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. amatendo gonna amajjufu amalungi gatendebwa n'Allahu tabaraka wa ta'ala. Tumusaba Allah sokusaasira kwe n'ebyengera ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ku basahaba bonna abalungi ridwanullahi alayhim ajma'in, ne ku bantu b'ennyumba y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abakkiriza obusiraamu bwe yajja nabo era ne babukkirizanga bwe yabuleeta, ne ku balongoofu bonna abaatusookawo abaliwo olwaleero na bonna abajja okujja oluvannyuma lw'okugenda kwaffe bonna wamu. Tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala abeere nga abassaako okusaasira kwe n'ebyengera bye. Kakati baganda bange bakadde bange ab'ebitiibwa bannyinaze, nga bulijjo mbalaamira okuba ntutya Allah, tutya Allahu tabaraka wa ta'ala nga tugifuula oba oliawo entanda egenda okutweyimirira nga tuzzeeyo mu maaso g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Muntu okutya Allahu tabaraka wa ta'ala ntanda gwe kennyini gyoba weesibirira ku duniya kuno egenda okweyimirira ng'ozzeeyo mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala, kubanga bwe tunaddayo mu maaso ga Allah gijja kuba mirimu gye gijja okutweyimirira gye wakola out of the taqwa that you had. Kati nabwe ekito kyova olaba bulijjo mbalaamira nange kennyini nga neeramira okuba ntutya Allah nga tugifuula entanda gye tugenda okufeesinga naye Allahu tabaraka wa ta'ala mu kaseera bw'anaabanga atukoowodde ne tuddizibwayo gyali. Mu kaseera Allahu tabaraka wa ta'ala bw'anaabanga atukoowodde ne tuddizibwayo ewuwe. Kakati wakati mu mbeera zino ez'okuba ntutya Allahu tabaraka wa ta'ala, tukimanye baganda bange bakadde bange nti obusiraamu buno bwazimbibwa ku mpagi ttaano. Ekyo nkakasa tukimanyi bulungi. Obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi ttaano, naye empagi zino ettaano zonna zizimbibwa ku mpagi esooka. Empagi z'obusiraamu ettaano zizimbibwa ku mpagi y'obusiraamu esooka, era nga ye shahada. Muntu okukakasa nti teri kisinzibwa kyonna okuggyako Allahu tabaraka wa ta'ala, era n'okakasa nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muddu wallahu tabaraka wa ta'ala era mubaka we. Eyo empagi yekola empagi ezisigadde zonna ettaano. Era bw'oba tolina mpagi eyo shahada tolina busiraamu. Bw'oba tolina mpagi eya shahada tolina busiraamu. Tetugambye nti tolina linnya lya busiraamu. Erinnya ly'obusiraamu osobola okusigala nalyo. Osobola okusigala nga ggwe Budala, osobola okusigala nga ggwe Amina, osobola okusigala nga ggwe Kasimu, naye maadum tebbanga ly'omala nga tolina shahada munnange obusiraamu oba tobulina. Kitegedde bulungi? Obusiraamu oba tobulina. Kati nabwe kityo ne baba nga baakuzaalira Makka mu hijja, nga baakuzaalira munda mu Kaaba ku lunaku nga lwa jjuma mu ttuntu nga bamaze okusaala ejjuma nga ne Seeka Sudayisi ejjuma eyo yagisaazizza. Muganda wange ebbanga ly'omala nga tolina busiraamu obeera tolina shahada. Ebbanga ly'omala nga tolina shahada obeera tolina busiraamu. Tukitegedde bulungi? Nabwe kityo shahada eyo nga bwe tutegedde obukulu bwayo, kuba kati omuntu talina ngeri gy'asobola kusaala nga talina shahada. Abadan tolina ngeri gy'ogenda kusiiba nga tolina shahada, tekisoboka. Zaka zonna z'owaayo ziba nfu ebbanga ly'omala nga tolina ki? Nga tolina shahada. Naye nno shahada eno gye tuliko gye tuddiŋŋana nyangu nnyo omuntu okugifuna oba oliawo n'okugyatula nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna kiyinza okuba ekyo ekyangu, naye ate era tukimanye nti omuntu shahada eyo okumuvaako ate kyangu nnyo. Omuntu okuvibako shahada eyo ekyo nakyo kyangu nnyo oba oliawo okusinga ne bw'oyinza okulowooza. Kati nabwe kityo tulwane nnyo nga bwe tusobola okulaba nti shahada eno tetutolokako. Tufube nga bwe tusobola okulaba nti shahada eno tetutunanka ntugikuume ereme kuba nti etuvaako, kubanga we shahada wetuviirako bwe ti khalas tuba tetukyalina busiraamu. Shahada kasi tetuvaako bwe tuti khalas tuba tumaze okukola ki? Tuba tumaze okuviibwako obusiraamu bwaffe. So shahada eyo tugikuume. Shahada tugikuume kuviira ddala eri waggulu mu masabo, tugeewale kuviira ddala eyo waggulu munnankani mu masabo. Simanyi kukkirira eno wansi kusiiyibwa ngalo omuntu nolowooza nti ogenda kufuna ssente nankani enjuki, simanyi enjuki enjuki neera era ng'omugenyi ng'okyakkiririza mu binankani ebifaanaganako bwe bityo, simanyi bunaate bwenda buvundu paka eno wansi yonna wansi mu kwabya ejjute. Omuntu n'ayabya ejjute n'alikwata n'alisiigako mbuse, n'akwata ssente n'alisanguza ssente, mbu ssente ezo n'azitwala mu masaŋŋanzira.
bw'omuntu analonda ssente ezo yaba agenda naki yaba agenda n'ejjuteero ebyo byonna ebintu ebyokweraguza ebifaanaganako bwe bityo byonna ebintu ebyokweraguza ebifaanaganako bwe bityo bino simanyi ntunuka omuntu mbwagikwata agenda agitunuze waliwo ebintu ndooza nga eba kimensioninga n'olunaku olwaliro weesekerera mu butuufu noga fil haqiqi twali mu jahiliya twali mu bubuze kati entunuka honestly lugalo yakutte ku lugalo ne luzimba lwonna lusajja lwattu terulina nalo obusobozi yakutte ku lugalo luzimbe lwonna bwe ruti kati ate akulumirirwa kuwa amagezi akugamba ogenda osonga olugalo olwo mu ttooyi birina nkwasaganya ki bikwataganirawo entunuka eno n'olugalo okuluso tusaba allahu tabaraka wataala atusaasire naye nga kyetugamba nti shahada tugirwaneko ereme kutuvaako okuviira ddala eyo waggulu muntu ayinza okulowooza nti shiriki kuva munankani kugenda mu ssabo kyokka nedda si bwe kitobo kiri bino byonna ebintu by'okweraguza ebyo byonna ebyentunuka mbibagambye ntunuka tekirina alaaka yonna weekwataganira kati okugitunuza mutoyi nekikola kita nekiba kitya entunuka neevaamu neesogonyokamu negenda egwa mu ttone nga ogenda okubiraba nga tebiina na alaaka yonna ebikwataganira kujjako bantu kubuzaabuza bantu nakubajja kukusinza allahu tabaraka wataala mpozi nakubaagazisa kugenda kuba nti benyigira mu mbeera ezo eza shiriki allahu tabaraka wataala yagamba nabbi muhammadin sallam suratu zumar yamugamba nti walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin yamussaako obaka allah namugamba n'abo abakukulembera ba anbiya alayhimu salatu wassalam abajja ng'omubaka muhammad sallam tannaba kujja allah yabalangirirako n'abagamba la in ashrakta oba kugezaako n'ogatta ku allahu tabaraka wataala n'ekintu ekirala la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin emirimu gyo gyonna allahu tabaraka wataala yandibadde agisazaamu la in ashrakta oba kugatta ku allah la yahbatanna amaluka yandibadde asazaamu emirimu gyo gyonna kati nabo kito baganda bange shahada eno nyangu nnyo omuntu okuba nti emuvaako singa abanga teyeefuddeko singa abanga tahaddemu kaweefube nakwerwanaganako ye kennyini okuba nti akuuma ki okuba nti akuuma shahada ye kakati mwanyinafu ono yatubuuza ekibuuzo ekyali kyogera ku akiika kasifa ekigambo kibuuzo kino twakiddamu nti abantu musobola okwegatta ku nankani ku nsolo ne musala ente emu abantu nga 7 oba abantu abawala nga 8 kuba omuwala bamusalira nankani mbuzi emu abawala omuwala omu bamusalira embuzi emu kati abuuza nti nga 7 basobola okwekuŋŋaanya kyala 7 tebabasalira akiika basobola okwekuŋŋaanya ne beesalira ente ensonga eno twagiddamu ndowooza twakyogerako bulungi waliwo baulama abakijaza ne bagamba nti kiri okke musobola okwegatta naye ng'ekisingako okuba obulungi era nga kyekisingako okuba ekituufu buteegatta kubanga ahadithi zonna ez'omubaka muhammadin sallama zonna zajjira ku mbuzi hadithi zonna zetwalaba mu akiika hadithi ya ummu kurz tugamba mubaka muhammad sallama yagamba anil ghulami shatani mwana omulenzi asalirwe embuzi mmeka asalirwe embuzi 2 na hadithi endala so baulama abamutugaye bakijaza naye ng'ekisingako okuba nti kyekituufu kusitikinga ku mbuzi eno tusobole okugoberera sunna y'omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam kakati omwana otubuuzaawo ku nsonga eno ensowera bwebanga egudde mu kyokulya oba mu kyayi mbw'ogikwata n'oginnyikamu then n'ogisuula ekintu ekyo kituufu nabbi sallam alina bwe yakyogererako oba si kituufu mu hadithi ya abi huraira radiyallahu anhu hadithi eri mu bukhari namba ya hadithi 1332 yagamba abi huraira radiyallahu anhu nti omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallama yagamba idha waqa'a adh-dhubabu fi shurbi ahadikum nti singa ensowera ebanga egudde mu kyokunywa ky'omuntu omu ku mmwe singa ensowera ebanga egudde mu kyokunywa ky'omuntu omu mu mmwe kikyateekeddwa okukola falyakhmisuhu thumma la yanzi'uhu agikwata ensowera eyo aginnyikemu bw'amala agiggyemu fa inna fi ihda janahayhi da'an mazima ddala omubaka sallama agamba nti mazima ddala mu kimu ku biwawaatiro eby'ensowera eno da'an mulimu obulwadde wali ukhra shifaa ate mu kiwawaatiro ekyokubiri mulimu eddagala bw'atyo omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallama bwe yagamba kakati n'olw'ensonga eyo kasifa bino si bigambo by'abantu nedda mbaka sallam yakitugambye hadithi ntuufu hadithi eyo tugitwalenga bweri bigambo by'omubaka muhammadin sallam tubitwalenga bwe biri kuliko abantu abatera obaolyawo okulowooza nti bategeera nnyo ne batandika obikubirako ekizampo kuliko ebigambo bingi naye hadithi y'omubaka muhammadin sallam tugitwalenga bweri bi hurayra radiyallahu anhu
yali agamba omu ku batabani ba muganda we namugamba yabna akhi waye gwe mutabani wa muganda wange idha jaaka hadithu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith yombaka yonna bwe bange ekujjidde fala tadrib bihi al-amthal tojikubirako bifaananyi tojikubirako example gamba nti ate kati olaba ate kati wanufumanyifa abaganda ate kati era mwana mbugwango bwaffe ate kati nedda ombaka sallam bwabanga agambye kola kyagambye tutandika kukubirako bifaananyi kitegedde bulungi kati hadithi yombaka sallallahu alayhi wa sallam tugitwalenga bweri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mu kitabo ekyayogerwamu n'omu ku bayizi be Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah kye bayita Iqtidaa'u Siraatil Mustaqim mujallada ogusookera ddala ku peegi y'ekikumi yagamba nti aktharul jahla innama yaqa'u fi an-nafyi alladhi huwa al-juhud wat-takdhib yagamba nti abantu abo yabayita bajuhala abeenyigira mu kuba nti bawakanya hadithi eno babagana applicability yaayo tebalina perspective gye bakikoleramu illa al-juhud okujjako okuwakanya wa takdhib na kulimbisa amakulu balimbisa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuba hadithi ntufu omubaka yajogera Imam al-Khattabi mu kitabu kye bayita Ma'alim as-Sunan omujallad ogwokuna ku peegi 259 yagamba humul juhala alladhina yaquluna kayfa yakunu hadha babira sibagezi abagamba nti akibira kitya bwe kityo kaifa yajtami'u ad-da'u wa shifaa'un fi janahi dhubab nankani ddagala ne obulwadde ebiyinza bityo okwekunganyiza mu kiwawaatire ekimu ate n'ekiwawaatire kyali ekiwawaatire ekimu ne kibaamu obulwadde ate yagamba Imam al-Khattabi nti bajuhala bibyogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo bibogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo so kuba naffe abawakana mu nankani mu applicability ya hadith eno lyanga ddawo n'okwennyala yennyala nti emmenzi esuula kasite bange egudde mu mmere yange njisuula busuuzi eri muganda wange oba oyawukanye ku kigambo ky'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu kitabu kye bayita Mushkilatul Ahadith an-Nabawiyya wa Bayaniha ku peegi ya 47 gamba nti famin aina alima haula bategeera bajjawa bannafaabo anna dhalika ad-dawa'u alladhi rawahu al-hadith laysa mawjuda aba bagamba nti mu nsowera temuli ddagala bajjawa obujulizi kwe gamba babijjawa nti mu kiwawaatiro ky'ensowera temuliimu ddagala min aina alimu anna dhubab la yahmilu shifa babijjawa nti ensowera tesobola kwetikka ddagala babijjawa anna jahluhum lidhalika la yadullu ala adamihi fi nafsihi nabwe kityo okuba nti tebamanyi oba okuba nti tebaagala kukkiriza nsonga ezo si bujulizi obutulaga nti tekiri bwe kiti omuntu y'okuba nti takikkiriza nti mu nsobera mulimu eddagala obwo si bujulizi obutulaga nti ekigambo ky'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyayogera si kituufu nabwe kityo omubaka sallam bw'ati bw'atugambye obadde onywa amazzi ensobera nejja n'egwamu toyiwa kyayiwa eri kwata ensobera eyo ginnyikemu bw'omala ogiggyemu ogende mu maaso n'ekyokunywa kyo lwaki nsonga omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alagidde kitegedde bulungi so eyo hadithi ya mbaka sallallahu alayhi wasallam kakati kojja wange ono n'atubuuza nti ekibuuzo ekibuuzo ke kiyiseeko akabanga naye yabuuza nti kikkirizibwa omuntu atali musiraamu okutwegattako mu layini y'esswala nga tukimanyi bulungi nnyo nti mukaafiiri kikkirizibwa ensonga eno eri komoni nnyo naddala mu nsi yaffe ennungi mu Uganda yaffe ensonga eno eri komoni nnyo naddala ebiseera ebisinga mu mbeera ezo eza Eid tubalaba basajja nga amanyikiddwa bulungi John Bosco Aseya naye olw'okuba ssebo tulina kye tumwagalako najja asimba mu layini y'abasiraamu ne bagenda mu maaso n'esswala nga ne John Bosco mwali mu layini y'esswala kyabuuza mukadde waffe ono nti abaffe ekintu ekyo kikkirizibwa oba tekikubanga bino si bipya mwenna muli bannayuganda mbiraba ne bwe biba kuba bino wanaaseya wembugo embagamba wewaffe eri mu kyalo erugazi naye buli omu munankani mu bifo bitundu byammwe gye muwangalira ebintu bino mutera okubiraba ne muba ne mmeeya wammwe oba MP wammwe nga mukimanyi bulungi nti musajja si musiraamu yeekoonera akenge ne kali kannaffe akanaaba agooca nga akalya naye ne bamuleeta ku munankani ku Eid ne bamusimbisa layini n'asala nammwe wamu kati mukadde waffe kyabuuza nti abaffe ekintu ekyo kikkirizibwa oba tekikkirizibwa kakati nga tetunnaba kutuukira ddala ku nsonga ya layini katusooke ku masjidi katusooke ku muzikiti gwennyini oba omuntu atali musiraamu akkirizibwa okuguyingiramu mu fatawa lajnatu daima omujallada ogw'omukaaga peegi y'ebiri-76 basheekhe baffe abalungi ab'oku standing committee bagamba nti yuhramu ala almuslimina an yamkinu an yukafirun min dukhuli almasjidi alharam wama hawlahu tekikkirizibwa kiri haramu eri abasiraamu okukkiriza
oba okusobozesa omuntu yenna omukafiri min dukhuli almasjid alharam okuba nti ayingira mu masjid alharam tekikkirizibwa wama hawlahu wadde n'okugisemberera tekikkirizibwa lwaki liqawlihi ta'ala olw'okuba Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba mu suratu tawba yaga nti ya ayuha alladhina amanu innamal mushrikuuna najisun abange mmwe abakkiriza mazima ddala abashiriku abo najisun bachafu nagisi fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hadha nabo kityo tebagezaako ne basemberera masjid alharam oluvanyuma lw'omwaka guno bw'ati Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatugamba mu suratu tauba ku aya ya 28 kakati mweno aya Allah tabaraka wa ta'ala aganye buli mushiriku yenna Allah tabaraka wa ta'ala aganye buli muntu yenna atali musiramu okuba nti ayingira masjid alharam naye eno aya jidde ku masjid alharam amma ghayruhu min almasajid emizikiti oba olyawo egisigadde gyonna basheekhe bagamba nti qala ba'd alfuqaha abakenkufu baulama abamu bagamba yajuzu li'adamu wujudu ma yadullu ala man'ihi nti mu mizikiti emirala gyonna egitali masjid alharam bayinza okuyingira baulama abamu bwe batwe bagamba nti emizikiti emirala gyonna egitali masjid alharam bayinza okuba nti bakkirizibwa okukola ki okuba nti bayingira waqala ba'dhum la yajuzu qiyasan ala almasjid alharam aballa ne baga nti nedda ne bugubanga si masjid alharam era omukafiri takkirizibwa kukola ki takkirizibwa kuba nti aguyingira naye nga sawab ekisingako okuba nti oba olyawo kyekiri clear ekisinga okuba nti kyekiri dhahir mu mbeera eno jawazo kuba nti basobola okuyingiramu abatali basiraamu limaslahati shar'iyya olw'ensonga nti okulongoosa naddala okuli mu ddiini yaffe aw lihaja oba wayinza okubaawo obwetaavu bonna tad'u ila dhalika obwetagisa obakoola okuba nti bakola ekyamakulu ekyokuyingira mu muzikiti mathalan lismaa ma qad yad'u lidukhuli fi lislam bayinza okubanga oba olyawo bayinza okwetaaga okuwulira ku bigambo ebiyinza okubayamba oba Allah tabaraka wa ta'ala kwayinza okuba nti ayisiza ne bayingira obusiraamu aw hajjatun oba ayinza okuba nga ayina ekyetaaga ekirala kyonna mathalan ayinza okuba nga yeetaaga shurbin min alma'i fi lmasjid nga yeetaaga okunywa ku mazzi agali mu mizikiti aw fi nahwi dhalik oba mu nankani nga waliwo ekyetaago kyonna ekirala kyonna ekizze ekimukako okuba nti ayingira masjidi so ulama abamu ne bagamba nti mu mbeera efaanana bwe kasiteba nga si masjid alharam omuzikiti ogusigadde gwonna yoba nga waliwo obwetaavu asobola okuba nti akola ki asobola okuba nti aguyingiramu ate n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rabata Thamama ibn Athal yakkiriza omusajja ono yali ayitibwa Thamama ibn Athal eventually yamala n'asiramuka omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yamukkiriza okuba nti ayingira masjidi qabla an yaslim nga tannaba kuba nti asiramuka kayina bwe kityo na kino kitulaga nti oba olyawo kasiteba nga si masjid alharam omukafiri ayinza okuba nti akkirizibwa okukola ki akkirizibwa okuyingiramu Sheikh Mustafa al-Adawi ne Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah baga nti kafiri bw'abanga asabye okuyingira mu masjidi just to see how Muslims pray nga yagala kulaba oba olyawo abasiraamu engeri gye bakola ki abasiraamu engeri gye basaalamu nga tabalinaako buzibu nti oba agenda balwanyisa oba nankani buki Allah tabaraka wa ta'ala yasinga okumanya naye nga mu mbeera eno kiryokka aba asobola okukola ki aba asobola okuyingira kati eyo masjidi kwe tubadde katugende mu layini y'esswala ku layini y'esswala nga muganda waffe bwe yatubuuzizza Sheikh Muhammad bin Saleh al-Munajjid yagamba nti la yajuzu li ghayri al-muslim tekikkirizibwa eri omuntu yenna atali musiraamu an yusalli okuba nti asaala la fi saf si kuyingira mu layini nafsuhu wala wahdahu ne bw'aba nga agenda kusaala yekka Sheikh Muhammad Saleh al-Munajjid bw'agamba tekikkirizibwa eri omuntu yenna atali musiraamu okuba nti ajja neyeenyigira mu layini zaffe mwe tugenda okusaalira tutegedde bulungi n'agamba nti wal matlubu minhu omuntu ono atali musiraamu ayagala okuyingira mu layini yaffe mbu mwaba asaalira al matlubu minhu ekimusabwa oba kyetwandiyagadde okuva eri omuntu ono dukhulul islam kuyingira busiraamu qabla salatihi nga tannaba kusaala then bw'amala okuyingira obusiraamu thumma tahara alongooke atukule thumma baqi shurut oluvannyuma n'akole n'obulombolombo bwonna oba bukoze eki oba busigadde obumuyingiza mu busiraamu kati nabwe kityo layini yaffe ey'esswala omukafiri takkirizibwa kugiyimiriramu
omuntu nga mukafiri takkirizibwa kugiyingiramu. Allahu tabaraka wa taala yatugamba mu suratu Tauba bino nno tubitegeere bulungi. Nabagambe emabegakawo nti ekintu tekifuuka ekintu ekibadde haramu tekifuuka halal olw'okuba sheekha akikoze. Tekifuuka halal olw'okuba sheekha akikoze, nedda. Era toddaawo n'oyenda muganda wange ne baga nti obwenzi bubi n'ogamba nga Sseekagundi yayenze. No, Sseekagundi alina obunafu bwe nga buli muntu yenna yinna bw'asobola okubeera n'obunafu. Kati nabwe kityo ekintu tekifuuka okke olw'okuba Sheekh Gundi akikoze, nedda. Nahkumu bima lah dalil, tulamula n'ekintu ekiriko obujulizi. Allahu tabaraka wa taala yatugamba mu suratu Tauba, yagamba ba'da billahi minash shaitani rajim nti wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatihim illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salah illa wa hum kusala. Kyekibagaana abo bannafu okukkiriza Allahu tabaraka wa taala bwabanga baagala kuyimirira mu layini za sala, kyekibagaana okukkiriza Allah. Bakkiriza Allahu tabaraka wa taala, tewali kibagaana kukkiriza okujjako obukuffaaru bwabwe, obuwakanyi bwabwe bubagaana okuba nti bakkiriza obusiraamu. Kuba omuntu kasitaba nga amaze okusiramuka khalas tuba tetukyamuyinako obuzibu. Aba asobola bulungi nnyo okuba nti ajja n'akola ki, aba asobola bulungi nnyo okuba nti ajja n'asaala. Era kyovula abo bannaffe ababajizza ababisaalasaala ebyo bitategeerekeka, bano bamnankani BMP baffe bammeeya baffe abayimirira mu layini z'essola, abo bannaffe ababisaala la yatuna sola illa wahum kusala, bayingira mu sola ne basaala nga wahum kusala, kwega bali awo tebeefiirayo kasilaani, bali awo muntu kuyingira mu swala nazinga emikono olw'okubala abazinze, n'agenda ku rukuu olw'okubala abagenze ku rukuu, n'agenda ku sujudu n'awanika ebigero olw'okuba yatuna swala wahum kusala, bagenda mu swala nga bali awo bagayaavu tebeefiirayo, tamanyi makulu ga swala, tamanyi makulu ga swala. Kati gw'omuyimirizza mu nankani mu layini asaala ebiki miskini byatategeera. So kiri kikyamu tekikkirizibwa eri omuntu atali musiraamu kuba nti ayimirira mu layini yaffe naffe mbwasaale. Bw'aba ayagala kusaala asooka akkiriza obusiraamu. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah musharh al-Mumti' mujallad ogwokubiri ku page y'e95 yagamba nti wa hunaka shurutun ukhra minha al-Islam. Bwe yayogera ku nankani obukwakuliza obukkiriza emirimu gyaffe abaana Adamu, yagamba nti waliwo n'obulombolombo obulala abaana Adamu abamu bwe batera okubuusa amaaso. Minha al-Islam, mulimu akalombolombo k'obusiraamu, mulimu akalombolombo k'obusiraamu wala aqli, n'omuntu okuba nti alina amagezi wattamayisi n'okuba nti alyokke. Kakati omulimu gwonna gw'owulira gweyagala okukola mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, ebbanga ly'omala nga tolina busiraamu khalas, ogwo omulimu oba ogukolera bweru wa busiraamu, oba ogukolera bweru wa busiraamu era oba togenda kugufunamu mpeera. Kitegedde bulungi? Kyova olaba bano baganda baffe bassamona abasiibulula abasiraamu mu kisiibo, n'asiibulula abasiraamu okuva ennaku z'omwezi lumu Ramadan paka ennaku z'omwezi 3-29 Ramadan, n'abasiibulula bonna. Baganda baffe okusiibulula kwonna kwasiibuludde ne bw'abanga aspendinze miliyoni 30 eza Uganda takufunamu mpeera, era agenda kutuuka mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala nga talinaayo kalungi konna. Lwaki? Omulimu gw'ogwo omulungi ogw'okusiibulula omusiraamu oba omusiibi yagukola ala dhahri al-kufr, yagukolera ku mugongo gwa bukuffaaru, yagukola nga si musiraamu. Kayina bwetyo tayinza kugufunamu mpeera, mu mbeera efaanana bwetyo tasobola kugufunamu mpeera. Omulimu bw'abanga ayagala agufunemu empeera aba ateekeddwa kusooka kusiramuka, then emirimu awo egisigadde gyonna aba asobola okuba nti akola ki, aba asobola okuba nti agifunamu empeera. Sheikh Ibn Rushd mu kitabo kye bayita Bidayatul Mujtahid omujallada ogusooka ku peji y'e133 yagamba nti ashurutu qismani, obulombolombo buno bulimu emiteeko ebiri. Yagamba shurutu siha, obulombolombo obutuukiriza ekintu, wa shurutu lwujub, n'obulombolombo obw'obwetteeka. N'agamba nti amma shurutu siha, mumu ku bulombolombo obutuukiriza omulimu, fala khilaafu bainahum, yani baina al-ulama, tewaliwo njawukana mu bamanyi, anna min shurutihi al-islam, nti mbulombolombo obutuukiriza omulimu gwonna omuntu gwe yandiyagadde okukola, akalombolombo akasookera ddala busiraamu. Kati nabwe kityo even n'olw'ensonga eyo la yasihhu as-sala wala hajj, omuntu takkirizibwako swala gy'aba asadde kekubeere genda Makka kukola hijja mimman laysa bimuslimin. Kasita ekimu ku ebyo amakulu eswala oba hijja kasita kibanga kikolebwa omuntu atali musiraamu, tuli fenna nabwe kityo omukaafiri okuyimirira mu layini n'agira n'atandika okusala naffe abasiraamu aba akwenya Allah.
abakwenya kwenya Allah tabaraka wa taala yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala bakwenya kwenya Allah aliya wayimiridde mu salabu amagabo atunulira abajja okusala kunanka bwagenda ku ruku'u sajja watu akagonga aleka kajire ku sujudu alingiza bali mabega kwa yukhadi'una Allah bakwenya kwenya Allah baloza bakwenya kwenya Allah wa huwa khadi'uhum ninga Allah tabaraka wa taala yakola ki yabakwenya wa idha qamu ila salati qamu kusala mubagenda mu sala ogenda okusala okwefuula abasala qamu kusala bajja bonnanga bali awo kaslan tebefirayo bagayavu tamanyi salata tabisubiramu nampeera kati n'olwekyo ensonga eno nkyamu oyinza okuba ogiraba ku kyalo ewammwe gy'ova oba gye wasaalidde Idi nga musajja amanyikiddwa bulungi mubawulira twasadde ne President Museveni musajja atusi musiramu twasadde ne Kadaga twasadde ne Jennifer Musisi najja kibako buno obukaya bwe nga enviri zonna ziri bweru twasadde mu mbeera efaanana bweti omuntu kasitaba mukafiri kale bwe tubanga twagadde okumusembeza asembere atule wali ebbali yes tubalinamu emigaso tuyinza okuba tulina kye tubeetaagamu naye atule wali ebbali bwe tuba tutuusiza okusala atule wali ebbali atulabe bulabe nga tukola ki nga tusaala bw'aba ayagala okujja okuyimirira naffe mu layini asooka asiramuke bw'aba ayagala okuyimirira naffe mu layini asooka asiramuke so nabwe kityo bakadde baffe mwenna abalina obuvunaanyizibwa oba abatwala ebifo ebimu n'emizikiti egimu ensonga eno ekolebwa naye si ntuufu muntu okuba nti ayinankani ayimirira mu layini eswala nga talina busiraamu okwo kuba kumala biseera and it's kumala biseera of the highest order kuba muntu kibanga bw'anaakwata ekikopo ayagala kukuŋŋaanyizaamu mazzi naye ng'ekikopo wansi kiriko ebituli buli mazzi gonna gateekamu gafubutukamu bufubutusi kati obwo nno bwe busiraamu bw'obanga tolina busiraamu buli kintu kyonna oba kusiiba enjala eba ekulumidde bwerere oba kusaala byonna oba obikoledde bwerere baganda baffe abaagala okuyimirira naffe mu layini z'esswala bateekeddwa kusooka kusiramuka bw'aba agaanye okusiramuka kino nno kijja kugeneralizinga ne bannabyabufuzi bonna bakadde baffe mwebali bannabyabufuzi abasiraamu that is good twagala nnyo banankani abasiraamu nammwe mugende mwenyigire mu gundi mu kuteekerateekera ensi yaffe eyo naye kikyamu munnabyabufuzi okulowooza nti nze munnayinine kati baganda bange bano omanya nti bwe siibeereyo mu kyaki yaabwe nga bagenza okusaba Christmas nze munne bwe siibeera nti tebajja kumpa bululu kikyamu okubeera n'endowooza efaanana bwetyo kikyamu okubeera bannabyabufuzi gye bali bangi ye nga muzikiti agendamu mu kyaki agendamu nankani zino eddiini z'abamafiina naye agendayo ye nga ali awo nti ndi munnabyabufuzi bwe seebwa abantu bange batandaye abantu ba constituency yange batandabe wano ate kati badde bajja kunnyima obulu ate kati munnaye tekiteekeddwa kubeera bwe kityo bino by'abantu bikoma wano ku nsi obusiraamu Allahu tabaraka wa taala bwakwagalako oteekeddwa okubeera omusiraamu right from kuzuukuka kuviira ddala nga wakazuukuka paka okuddayo ewuwo mbuliri ng'ogenda okwebaka oteekeddwa kubeera musiraamu tolinawo otuukanoga nti akati wano obusiraamu bukomye kati omanyi community gye tulimu nedda obusiraamu bwoteekeddwa okubeera nabwo paka mbuliri gy'ogenda okwebaka in fact ne bwoba wakwebaka era webakire ku ki webakire ku busiraamu tetubeera mubali wa minannasi man yabudu llaha ala harf tetubeeramu abo abasinza Allah ku bbala muntu bw'abeera nga embeera gy'alimu emusobozesa okuba nti asinza Allah n'amusinza bw'ebanga temusobozesana nedda tuteekeddwa okuba nti tubeera abasiraamu essaawa yonna tusaba Allahu tabaraka wa taala atugase n'ebigambo ebyo atufuule abantu abawuliriza ebigambo ne tujjamu ebisinga obulungi waffaqa Allahu lijamii lima yuhibbuhu wa yarda subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.